Kubuuzizaako nze Kapalaga. Awo mikwano gyange babadde bambuuza ku lisiti y'abaminisita ne mbagaa nze tenkwatako kubanga eyagikoze is not a legitimate president alina okukola cabinet. Kiva olaba nti cabinet gyakola naawe era oba ogiraba. Naye njagadde okwogerako kino. I think Mwami Museveni alina ekintu kimu kye yatuyigako kyatukubisa nti yasoma bannayuganda nti twagala nnyo okubeera awo nga tuli mu bibooziboozi. Akati buli lwatuteerawo ekibooziboozi eri nga bayisaawo ekyabwe, eri nga babbayo kye babbye, eno nga ffe twogera ku kino nga twogera ku kino eri nga bayisaawo kye babbye, eri nga babba kye babbye. Tugenda okuddamu okutunulayo amaaso okulingizaayo nga teri. Kakati kyova olaba nti yatuleetera bafulufiga babbajjo babeere ku TV. Mujjukira ebiseera ebyo era nabagambako awo nga bajjo beefuula mbu NUP ne bakola ki tebava ku TV balinga bayimbi biki. Kakati ne tubeera nga mu biboozi ebyo, simanyi ono yazadde mu fulufiga, simanyi nene. Kakati ebyo ebiboozi ebyo buli lwe bibeerawo, eno nga bayisaawo kye bayisaawo, eno nga bayisaawo kye bayisaawo. Kati nze mu kabineti kye ndabamu si kyakuba nti Nabbanja prime minister oba ani vice president oba, because era mmanyi tebalina buyinza, tebalina na kye bajja kukola ne bwalonda baganda be, ne bwalonda batabani be, ne bwalonda baani. Wabula kiki ekyabadde kiyitawo kyengezaako okulowooza. Mwami Museveni bw'aba yazze n'atuwa bannakyambadde ne bajja bawemulaawo, kubanga amanyi nti bunnakyambadde bw'anaayogera simanya gundi nankola atya, simanya eno ku street ebigambo by'okuba emboozi. N'anywa kacaayi awo mundeke mpuute, naye ng'ajjukira waliwo lwe yanywa kacaayi awo ng'awuuta obwo obuugi bwe, omusajja ne bamugoba n'omugoba eyali ku kamera. Naye kakati yeomu mbu mundeke nywa kacaayi tubeere era ku street ng'ekyo kye twogerako. N'aleeta emmotoka ya Bobby ne bagita ng'amanyi nti era wajja kubaayo section ng'eyogera ku mmotoka, kwegamba eno ebyabwe biyitewo. Kati nentunuulira kiki ekiyinza okuba nga kiyitawo essaawa eno. Ettaka. Mwami Museveni namulabye ng'ayogera ku ttaka, mbu kiri wano mu Buganda omuntu w'asobola okuba n'ettaka, ewalala si bwe kiri. Ettaka eryo ligenda kuvaako obuzibu, mugenda buwulira okusinziira ku statement gye yakoze. Ettaka lyayirayitinge. Abasibe baffe baba baleese ku kkooti ne baddayo buzi. Kakati olw'okuba ffe tuli eno, simanya Nakyambadde agambye biki, simanya kacaayi babuuta, simanya byakoze bitya, ba Eddie Mutwe banubianiri ne babaleeta ne batabawoozesa ne babazaayo, naye nga tebalina musango, era nga buli muntu amanyi tebalina musango, naye ne babaleeta awo. Tewali nsonga lwaki actually tebabaleese na ku kkooti. Kale ate munaabanja ne babawaamu emmotoka. Waakiri abandi badde babanja abasibe mwogere ku mmotoka. Eri olutalo Congo lugenda. Simanyi oba wawulirako nga bagamba nti Uganda egenze okukola enguudo e Congo, etutta amagye biki. Kakati ababundabunda bava Congo bayingira Uganda saawa eno, kubanga e Congo waliyo olutalo. Luvaawa ani alulwana? Kati tetulina budde bunoonyereza ku ebyo. N'abannamawulire baffe tebalina budde obwo. Radio zoogera ku Nakyambadde, radio zoogera ku kacaayi, radio zoogera ku Nabbanja, simanya ye prime minister, simanya. Kakati ne tubeera awo nga kwegamba tulinga abali ku kikoligo. So we must wake up. Tumanye, tutandike okusoma abasajja bano nti wakuleetera Nabbanja
amukugu wembu simanya ye prime minister simanya lupo simanya ye vice ddala ye ddala agenda bikola. Lwaki ono CDF Muhoozi amuleese ku bwa minisita ate nga yamusoose eri ku bwa buduumizi bw'amagye, kati agenda kukola nkyukakyuka kyawo ng'ate tekitegeerekeka. Ndowooza nze Kapalaga.